kati show eyo ya Saturday countdown bwe mala okuvaawo kati wajja wabeerawo ekituli mu morning show. Waliwo omukyala bamuitanga Ameria Birungi yava ku Equator n'agenda ku radio endala ndoza mu bitundu bye Mityana eyo n'afuna na crossinga n'agenda ng'omuntu bw'ava ku mulimu ogumu n'agenda ewala. Bagenda okutunula nga ani aliwo nga yenze agamba gitandikeko. Kati Ameria yali tannagenda ne bamugamba sokolage Jacob byonna byagenda okukola byakozesa program etambula etya. Saali muntu wa kukeera nga nze era awo wentandikira obulamu bw'okukeeragananga ku makya n'aginda kuba tosobola Ghana nali siyinza Ghana nga nange mpulira kati nga bampadde Monday to Friday ngekawungezi nkomawo mu kasloti kange aka emindi empya nga ku Sunday nga nkomawo olwo nange nsajja kula ku mpewo za Equator naye nkola morning show nenjitandika nagikola n'abantu babiri. Baali bagiyita batya? Program bagitanga Mukeeze ngeva ku sawa 12 kitundu paka sawa 3:45. Kati 12 nga tutandika ku majja nasoka nenkola n'omukyala Shiba Magezi nga Ameria agenze kuba bakolanga bakyala babiri. Kati Ameria bwagenda mujjamu omusajja yenze nkola Mukeeze tukola ne Shiba Magezi tukola ebbanga. Kati Shiba Magezi ng'emirimu gitukisa gimuyitirira kujukira yaliberanga mu movies azanye emizannyo bikiye kati ndoza bambi naberanga ekya radio nasalawo na stepping aside ku radio nensoka nenkola konze kandoza weeks ngazizo ne baleeta omuwala bamitanga Nakato Agnes nga mupya yali avude na kusomero n'abaako byayiga nembako byemulaga naye na pickinga netukola bulungi. Yes, netukola ebbanga lyaffe kati natuka ekiseera bwe yatuka ekiseera n'avaawo n'agenda ebweru okuyiiya obulamu ng'omwana omuwala ndoza nga alaba ekisingako alina okusooka okweyiiya n'agenda n'anoonya ssente ezisingako awo n'ensooka n'embeerawo nzekka. Kati 2010 olwo tuyingidde 2018 tumukozeekoze awo kati ekiseera kituuka radio yevaako ku mpewo Radio Equator. Radio bwe yavaako ko ku mpewo nemala nedda netubeerawo awo nemala neviirako ddala. Kati bweviirako ddala buli muntu yali alina okunoonya ekiddako. Mu kunoonya ekiddako mu simu yange muno nze sitera kusiimula masimu g'abantu ne bwemba twayawukana emyaka 10 ne bwaba mukyala mwakyawagana munange simu ze ebaamu naye nga mba sikyamukubira. Omuntu osobola omwetaaga mu mbeera endala era toyekyawanga omukyala noga nti oyo sirimuddira abantu basisinkana namba nogi blacklisting blocking every wamu. Jukira bwe nali e Kampala nali nkyali n'ennamba ya Selector Williams emyaka egyo gyonna gye namala nga ndi ku Equator gye namala nga tetusoogera nnyo naye kuva lwe mwayawukana ku ssuubi. Kati Selector Williams mukama wange era mmutumiddeko nnyo oyo musajja muyigiddeko ebintu bingi nnyo mu media. Yali ya crossing nga yajja ku radio Sapientia ensambi awo radio ya Kerezia kati nga nkimanyi kyenda mu nnyaka tonyeze nnya. Kati nga nkimanyi gyakolera naye ng'omuntu ng'ogamba wano wendi ndi contented nga tomunoonya naye takunoonya kati nga mukubira essimu nga ngikwata gyebaleko ssebo ekyomukisa omulungi naye yali akyalina ennamba yange era yaleeta erinnya kati bwe yampita erinnya ne ŋŋamba alabika akyanzijukira ebyange bigenze kwanguwa kati sigenda kwennyonnyolako nnyo bwe nalowooza nti sijja kwennyonnyolako. Kati essimu yange bwevuga ne musaba appointment nga njagala kukusisinkana nambuuza kuki nemwa ku bya mirimu nagamba byemirimu kale ojja kujja ensambya ku Lwokuna sawa 4
nabukeeza nkokola okuva e Masaka zigenda okubeera ssaawa 2 kitundu oli Nsambya nga ndi mu site wano nali awo Kibuye zigenda okubeera ssaawa 3 nga ndi wali Ensambya ku reception bwe nti mulinze ye yatuuka ssaawa nga 4 era kitundu naye nga bw'omanyi nti bw'oba oyina bagambye 4 nze natuuka 3 ne mulinda natuuka nkunyumiza olunaku lwange olusooka omusisinkana ku by'emirimu mu ofiisi ye antwala mu ofiisi ye ambuuza kati oyagala ki konze mirimu nambuuza kuikweta bibadde bitya kuba yali akimanyi gye nkolera ne mugamba njagala kukyusaamu by the way saasooka mugamba nti radio yavuddeko njagala kukyusaamuko kukyusaamu nti naye nga wano tetulina mirimu ne mugamba it's okay nanga naye mba nsituka okufuluma musiibula manzituka okufuluma naye nkolera kino na kino na kino nambulira bye nalina okukola mpereza ku programs zizo z'okola ezaddala eziri live nali nzirina wali orekodinzeeyo nali nzirina nenzimuweereza ku email kwe nazisindika nanga bw'oziteekako nkubira nenziteekako nemukubira naziwuliriza kyemmanyi yaziwulira nga nnungi naye naŋŋamba ekigambo kino kati njagala onkolereyo demo wulira gye banziza nze be nali navaamu onkolereyo demo nga temuli nga ya dakiika 10 ogimpeereza temuli bedi temuli bulango ddoboozi lyo jjereere ddoboozi kkalu ng'okasuka morning show naye ng'eri mu radio Sapientia 94.4 radio nenjikuba nenjimuweereza nagiwulira n'amala ennaku nga 2 nga tankubira nange nga simukubira mba ndi awo nga akubye essimu yange bwe nagira neŋŋamba sajja onaŋŋamba ki nenjikwata naŋŋamba ojja kujja naŋŋamba jangu enkya okolemu n'omukyalo ono teyasooka mumbulira linnya n'omukyalo ono akola morning show tulabe oba munaasobola okumakinga nga ŋŋenda oli eno wajja noddayo kuba okuddayo kati nga saagala kubeera mu Kampala nkole ki mbeeremu nkolemu ki ng'ate Masaka street zonna zange serebu gwayogerwako wali otuuka wali n'olya wali ne bakwaniriza wali n'otula mu kafone kati nga Kampala siinaayo nnyo connections z'amaanyi abantu ba bulijjo kati ne bweyanga nti jangu enkya nakeera kati awo ikwetedda ekomawo ku mpewo naye mu kukomawo ku mpewo ne tuddamu okukola ku ikweta okitegedde kati mu kukola ku ikweta ng'ate ankubira essimu yes olwo tennavaako kuviirako ddala kati bwekomawo ku mpewo kati ate nga jjukira ngoba ku kino ekya Sapientia jjukira bakuyita e Kampala ate n'eryo olina okukola mwala gwe nali nkola naye oyo gundi yali tannagenda nakato kati nkuzizaayo kaawo nga tannagenda kati nga simubuulira nti nga mugamba enkya siriiwo naye nga mugamba ssaawa nga bwe ziti teeberezaamu omuntu akimanyi enkya mugenda kukola mwenna naye n'omugamba enkya nno siriiwo jjukira ye yali mupya nga n'olusi tonaba kuba used nnyo ebintu ebimu bimusumbuwa bambi nonga naye yiiya tetenkanya nga ne konso jagituulako kompyuta ankubira mukama wange nyina appointment e Kampala eyo nga tomubuulira kituufu mukamawo naye mikisa naye ng'omugamba Kampala oluusi mu kyalo ng'oluusi otekamu n'okulimba oyitewo kati nga nzija bwe yaŋŋamba mwami selector bwe yaŋŋamba nti jangu enkya nakeera okuva e Masaka n'enzija e Kampala ngenda okutuuka e Kampala nga mmanyi mbuno bagenda kukozesa nze nzekka demo nga waliwo abantu abalala nga 8 awo batudde balinze Katonda wange negakuggwa nenga kati nzijidde ki nga nkimanya abantu 8 siina wenyiza bayita ekisooka abamu nga bakoze ku radio ezaawana e Kampala
abalala nga olaba bali free awo omanye okutuuka ewantu bali used to the place omanye okutuuka nga amanyi presenter gundi bebongako amanyi ayingira buli wamu era natula bwe neŋŋamba sigenda kumalako nagamba wano siinaawo mulimu naye ne ŋŋamba kamalegga kati omukyala eyali akola share ya morning show bamuyita Sarah Mchuzi gwe nkola naye kati Sarah Mchuzi ye mukyala eyanzizaamu amaanyi nagamba gwe jangu tukole bwe binaaba birungi bajja bitwala binaaba era try your luck ne tugenda mu production ne twambuka nenkola ebyange bwe namala okukola ebyange ne muleka akole ne bana abalala nze ne nninnya n'enzirayo e Masaka kumakya okwo ng'olwamala sawa nga 6 n'enzirayo ewa e Masaka mba nakatuuka bwe nti e Masaka nga ndaba ennamba ya Selector Williams nga ŋŋamba kakati enkyojja kujja kuba yali amanyi siddayo nga kimanyi nti bwe mmala okukola nnyina wembeera okumpimpi ŋŋamba kati enkyojja kudda oddemu okole n'omukyalo ono Saara tulabe oba munaasobola okumakinga neera nga nakatuuka bwe nti e Masaka jjukira transport n'okutambula jjukira eno waliyo omulimu gwoleka gwoshuwa ddiirwa ogulina guli toli shuwa nti onaagufuna neŋŋaa naye nkoze ntya neŋŋaa nja kuddayo nenziramu nenkubira omuwala oyo gwe nakolanga naye ne mugamba ebyaddala sikomyewo e Masaka era enkya siriiwo ojja era ogenda kikuba wekka ng'awulira bimu n'anyiiga naye nga tamanyi kiki kyendiko wakiri munno omubuulira nti ngoba ku kino naye nga soogera nga nabo manyi naye woonoomugamba oba oli awo kayinza okuyitira nati kakati ebintu bino ebimu obimanyi nti omuntu kiringa omuntu ng'agenda ebweru teboogera kiringa omuntu ng'olina manyi atuuse kyova olaba nyina n'ekintu kyentera okukozesa nti omuntu ng'anaakufera kyova olaba nti abantu babafera nnyo omuntu ng'alina ddiiru gy'akubalira nga yakifere toyogera mbw'omanyi mbu ssente ziri osooka ozifune wekka okole ki kati ebintu ddiiru ezisinga abantu abamu tebazinyumya kati nenkomawo e Kampala enkeera nasanga kuba abadde 8 nasangawo 2 omanya bali babatemye nemanya bali babatemye kati Sarah yannyukanga oyo gwe njogerako Sarah Mchuzi yannyukanga najja ne twambuka mu production ne tukola naye kati ne tukola aba 2 nange owokusatu omu ne tukola kati nze omutwe gwange gwaŋŋambanga nti bwe tumala obbikola Selector Williams yekka yabiwuliriza kumbe batuula cabinet nga nnamba abantu nga 7 buli omu n'awulira tulondekaani tulekaani ne Father Remaleka kwali butereevu nga naye kwali nze bwe nalowooza nti omuntu omu yawulira nti kumbe akakiiko katuula bwe kati baali bangi nti ono olaba oti ono nti ono tugire bwe tutyo ono tusigazeeko 2 ne tusigala 2 ne tuddayo twaddayo ndoza oluvannyuma lw'ennaku nga 3 era ne tukola ne Sarah oyo twamutawaanya bambi mukazi wattu naye yali mulungi nnyo gye tuli kati bwe twamala okukola nenzira e Masaka nenzirayo ku equator yange nentuula nenkola nga nkimanyi omulenzi oli yali mulungi ebyaddala bwe twasigalawo 2 yali mulungi nange namuwulira ne ŋŋamba kyokka ate naye yagamba ndi mulungi naye nga nze muwulidde ne ŋŋamba era nagamba nti ono nze nemba ne radio ono muweerawo omulimu ono kyokka nga naye kyayogera ku nze sigamba nti ffe twali tusinga bali abaali bagenze naye ndoza bo balina ekintu kye baali banoonya ffe kyetuzuulamu kati bwe nalaba nga wayiseewo ennaku 3 nga tisiraba kasimu kavuga kye bayita okutawakkala ne ŋŋamba guli gwaganye kati kiraka baguwadde mulala nenziramu kikuba buto ku equator nenkola n'amaanyi nga mpulira ebyerinna si kyabiriko nga ŋŋamba kati mulimu gwaganye ebintu bigaana bulijjo mba ndi awo wayiseewo weeks zaalinga 2 tuyingidde 2019 gwe njogerako tuyingidde omwezi gwali gwa 7 nga guggwako
essimu ya Selector Williams enkubira aŋŋamba ogenda kujja okole ne Sarah ku mpewo tulabe nga probation bw'enaabeera tulabe bwe kinaagaana nja kuba sina kyakukolera. Tomanyi gwe kye nawulira nze kuba mu mutima gwange nagamba nti bw'anampa omukisa ogutula ku microphone eno nja mukakasa bukakasa wakira naŋŋamba nti naye nga muli njagamba nja kufuba nnyo okulaba nga mukakasa naye nga kukakasa na ebintu bino nagituulako kati nasooka nembeerawo najja omwezi ogw'omusanvu nga gugwako loza nga 26 awo nembeerawo paka ngenaku z'omwezi 5 ku mpewo nalinnyako nga 12 ogw'omunaana 2019 show yaffe eyasooka bino ebigambo nze ate nabijja walala saabijja mu mukama wange naye show yaffe eyasooka gye twasooka okukola twalinga nti nze ne Sarah Mchuzi twali tukozeeko ffenna okumala ebbanga oba twali twemanyi show yali nnungi nnyo nakati nkyagiina mu recordings zange show yaffe eyasooka njirina naye buli lwe njiwuliriza mpulira nga nze yali akoze n'omukyalo oyo emyaka nga 5 nasanga Sarah Mchuzi akoze ku radio Sapientia ndoze emyaka nga 4 kati nga nze ndi mupya newcomer biri bidala bye nayita mu process endala yonna abakulu yonna gye nagenda sigenda bigendamu naye njogera ku kyakumpewo kubanga bw'omala okufuna omulimu bagukuwadde waliwo process endala zoyitamu abantu bosisinkana mu negotiating ku bintu ebyenjawulo kino nkikolera kino sikikolera kino nkikkiriza kino sikikkiriza naye mwe ntuuka ku mpewo kubanze immediate boss wange yali Selector Williams kati nga ye muntu alina okusooka okumpulira to approve me akkirize nti ojja kukola tojja kukola show yaffe yasooka omanyi Selector si ye muntu akkiririzaawo amangu si ye muntu gwogenda okujja amangu ago omukakase nti akyamuke agambe nti oli wakabi akyamukirawo olina okumala omukakase nnyo si musajja akyamuka kati nakola nze nagamba kankole kyennyina okukola naye nga mmanyi omusajja gwenkolera gwenjagala okukakasa si ye muntu akkiririzaawo amangu nange naye nejjako pressure eyo neŋŋamba already mbadde ku mpewo kati saalina kiwuggwe kya muzindaalo ekyo kyali tekiriiwo nentuula ku microphone ye netutandika okukola already twali twaprepinze ebintu byaffe eggulo limu n'omukyalo oyo gwenkola naye netukola show yaffe yasookera ddala ennaku z'omwezi 12 ogw'omunaana 2019 saawa 12 ez'okumakya eyo morning show gye njogerako paka saawa 3 show neggwa Williams agamba ki of course nayina okugenda mu office ye kwolwo olunaku waggulu kuba Sarah yasooka okuŋŋamba nti tekibadde kibi jjukira radio gye nkugamba radio Sapientia sorry si ye radio gy'opapirako nti okole kino nakiri omala ogende si bya sambala nti eyina protocols eyina byogoberera radio ya ddiini radio ya kereziya radio eri ku kitebe ky'obukatuliki mu ggwanga nti waliwo ebintu ebigirako biba bingi kati bwe mala okukola nze nyini mbuuza Sarah kibadde kitya lweshewedde saawa 3 kibadde kirungi yangamba tujja kukola naye sho twaginyumirwa nnyo nti twali free twakola ebintu byaffe nnyo ng'oyinza ogamba tukoze ffe nebbanga naye nga gwe mulundi gwaffe gwali gusoosa okukola kati omala okukola sheesooka olina okwambuka mu ofisi ya mukamaawo kuba yagiriko okuva lwe yatandika paka lwe yaggwa yangamba ebigambo 2 kale temubadde babi mwongeremu wano na wano ojja kukola in fact yagamba mwongeremu ojja kukola ngamba okay tima negutereera neguvaayo waggulu eri netufuluma buli omu n'akwatagage nga bw'omanyi morning show neŋŋenda gye nagenda ne Sarah n'agenda ewuwe gye yagenda so kibadde kitya ebbanga sofa kati
emyaka 3 gyenkoledde ku radio Sapientia sifunangawo buzibu bwonna mu by'okukola. Nkeera nnyo 11 ebiseera ebisinga sawa 10 kitundu at least olina okuba nga ozuukuse otegeke 11 osimbule wawaka ova waka ogende ku mulimu gy'okolera. Kati muprepinga ddi? Tuprepinga lwakuba nti kati kino kankigambe n'abaana abaagala okukola shows bwe zityo. Bw'oprepinga olwaleero saawa zino nga show yankya ate ogenda okutuuka enkya ng'ebintu ebisinga bikyuse. Morning show eri bweti nti abantu baba baagala ekintu ekyokya oluusi n'abamu kye batannawulirako. Eggulire eryakagwawo biki ebibadde Ukraine, biki ebiri Uganda, ekitambula of late. Yes, bweba weekend biki ebyabadde mu bifo ebyenjawulo, biki ebibadde bweru w'eggwanga. BBC News bagamba ki, Al Jazeera biki, nti oba olina okulaba channels ez'enjawulo okusoma ku bintu ebyenjawulo mu bwangu obw'ekitalo ate obiwa abantu nga bituufu. Information biki ebibaddewo, poliisi y'egindi bagirumbye nga bino ebiriwo, naye gwe ensonga ezo oziraba otya nti obwongo buba bulina okuba nga budduka nnyo. Kati morning show jjukira abamu kati ffe tuli basajja abatambula mu bifo ebyenjawulo, oluusi oyinza morning show genda ogituukamu ng'ate wasuze ennansana ng'ate okola obwemusi, wabadde Masaka ku mikolo, naye oba olina okujja n'otayiza ng'obudde bukyali nti ebiseera ebisinga kuba kwekomiitinga n'ogaa nti kino nasalawo kikola kankikole. So ng'ogyeko ekyokuba nti morning show yeetaagisa okuba ne information eyo ne recurrent and all that, ki ekirala ekikola morning show ennungi? Ekirala ekikola morning show ennungi ng'ogyeko okuba ne information, gwe ng'omuntu wekkiririzaamu kyenkana ki n'ogaa nti eno show kati nji owninga mukama waffe alina ekintu kyakozesa to man the show, nobeera nga show eyo yeggwagivuga teryakutegeerera gwe show yennyini nti kino okubeera decisive noga nsalawo ku kino nedda omuwuliriza tantegeerera ku kino nze ntegeera bwenti ne bwenti, ogipackagingza otya. Oluusi eyinza okuba nga kyoleeta si information naye nga slots zaayo ennungi ezishapeninga obwongo bw'omuntu. Abantu ku makya tebagala kulira nnyo ate ebintu bizibu, omugambe omanyi ebyenfuna by'eggwanga ennaku zino biri bubi kakati nti ate kwegamba obabuulire ebintu ebizibu ebirimu okubala okungi oba okweraliikiriza abantu emitima. Abantu bagala yakazuukuka ataazuukukire kukola mu stress ebyo oluusi obibawa kawungeezi, naye mu budde obw'okumakya olina obbawo ekintu obwongo n'azuukuka ng'ayinamu ku ssanyu. Ayinza okuba talinamu kasente, ayinamu essanyu, kuba tuweereza abantu ababulijjo. Abagagga abo boolaba tebawuliriza radio, n'abasajja basula mu high class mu bikomere eyo si bantu ba radio nnyo. Ffe tuweereza omuntu asookerwako, abantu betubeeramu betuweereza. Kati omuntu oyo alina ebintu by'abeera ayagala okuwulira, bwe biba by'amaka mu byogeddeko mutya, bwe biba bya business obyogeddeko otya, si mu ngeri enkalubu wabula mu ngeri ennyangu naye gy'asobola okulowoozaako. Bwe kuba kubabuulirira ku mpisa enneeyisa gw'okyogedde otya, si kuvvoola bantu wabula ng'omuntu omubuulira mu mbeera noga naye neyeekyekingamu nagamba ebyaddala nange gwe omuze mbadde ngulina, naye neyeetereza si mu ngeri emuvvoola. Ekyo kirala. Then music ki azannya mu budde obw'okumakya. Abantu oyinza obutabawa nnyo music agamba azuukuka okole egenda okole, naye nga music oyo gw'obawa ye aba motivatinga kyenkana ki oba bamunyumirwa kyenkana ki, kuba mulimu ennyimba ezitazannya mu budde bwa kumakya. Bino ebikuba ennyo ebiggunda kuleetera abantu sijja kumenya linnya lya muyimbi naye tosobola kuleetera abantu raga mu budde bwa kumakya. Waliwo music owawano ngereze ku music nga waffe owawano nga mu budde bw'okumakya akola, then nnyo terutambula mpola nnyo luli awo wakatikati. N'ekirala radio we yatuuka tetukyayogera nnyo abantu n'obakarakata ebigambo n'obalemerako. Yogera
kuba oluyimba, leeta information, wa mawulire yogera kino, kuba oluyimba, leeta kwegamba abantu ng'obakyusa omuntu n'abeera nga obukabaka radio kali mu matu, oba ali ku nnimiro, oba ali mu dduuka lye, oba ali ku bodaboda, ng'omukyusa nti naye buli omuntu lw'oyogera ennyo abiko and osobola n'okukola ensobi mu kwogera ennyo nti yogera kitono, kuba music omutonotono, komawo, kola amawulire, kola bawe information, kola kino, ebintu bwe bityo. Nti oluusi abantu abayagala alwe ku mpewo nga annyonnyola, kuba abantu tetulina nnyo kyobakakasa, kyebatalabangako, kyebatawulirangako. Yogera ekintu nga kyangu, kiri simple, omuntu akitegeere and precise, akitegeere aveewo ayagala okunnyonnyola ennyo naye alina gy'akujja. Si ku radio oba si morning show. Waliwo shows endala ez'ebyobufuzi ezinnyonnyola ebyennyo ne mubeeramu going deep mu kunnyonnyola ensonga. Nti kakati ebyo oluusi bifuga nnyo. Leeta ekyaguddewo kikooneko dda ku kirala. Oluusi oyinza okireeta n'okikoonako n'otakigenda nnyo munda, naye bw'omala okyogerako kimala ne weeyongerayo. So eyo ye morning show. Ebyemizannyo birina ki ebicontributinga, kubanga morning show zonna zempulira kumpi zirimu ebyemizannyo. Tewali morning show esobola kubaawo nga temuli byamizannyo. Ebiseera ebisinga ebyemizannyo bitwala percentage nnene nnyo naddala mu bantu, naddala abavubuka. Nti at least morning show engeri gyebeeramu updates, amawulire amalala, ne bannabyamizannyo ababinyumirwa baba baagala bafune update ku tiimu ye. Kikyabadde kitya ekiro we bukeeredde, abamu baba tebaategedde, naye results zaabadde zitya. Sports si mubi mu morning shows, in fact mulungi nnyo, ayongeramu ne kye bayita ndoze kibeere kirungo, nti n'engeri omuntu gy'amukolamu sports ow'okumakya. Ekirungi ekibeerawo nti kasita tawanvuwa nnyo, abantu n'obawa updates ezo ez'ebyemizannyo. Sports mulungi, entertainment mulungi ku makya, ebyabaddewo abantu gye bataabadde birungi nnyo ku makya, bw'ofuna omukisa obibawa birungi nnyo. So n'abaana basoma media abasinga mbagamba nti radio ekyali n'ebintu bingi abantu bye batannakola, oba naffe abaliyo bye tutannakola. N'ekirala kyempulira Jacob mu morning shows, tetusobola kubaayo na morning show nga teriimu bifulumidde mu mpapula z'amawulire. Anti kati amawulire ago galaba. Press review kankiyite bwe ntyo nti waliwo omuntu atagenda kugenda ku street gulira eryo, naye ng'ayagala at least amanye highlights, amanye emitwe bukedde agamba. Ate bw'omuwa emitwe oba tomuwadde eggulire lyennyini. Kituufu. Alina okugenda n'agagula. Mu Uganda si ffenna nti tugula amawulire. Waliyo omuntu ali eyo mu kyalo nga n'okulaba eggulire. Agagula be batono. N'okugula amawulire kulimu abagagula n'obudde obugasoma bubabula. N'okugula amawulire kuli nnyo mu bibuga. Nze maama wange eri mu kyalo n'eggulire bayinza olwaliro ayinza okufuna olupapula lw'amawulire nga luyiseeko weeks 2. Kakati naye okubawa emitwe gino nakyo kirungi nnyo nti it's part of information. Kati omuntu bw'omugamba nti omutwe gwa leero gugambye nti poliisi posts baziggadde okwetoloola eggwanga, at least agenda n'ekyo. Ayinza obutagenda into details kwongera kumanya bintu bingi, naye bw'agenda n'ekyo Bukedde agambye bw'ati, the New Vision, Daily Monitor agambye bw'ati. Omuntu okwongera okumanya nti print media gyeri, omanyi Jacob omuntu ayinza okwerabira nti tulina print media nga yalowooza radio ne TV bikimala. Era n'amasimu gano social media ayina party nene gyazanye wadde ng'olumu social media ewa information enkyamu, naye oluusi ate etuusa mangu information ku bantu. Kati ate waliwo n'ebintu ebirala ku radio nti omuntu gwe kyolowooza nti nno omuntu kyayagala okuwulira ate radio n'etakimuwa. Ekyo tukkirize tugaane. Social media eno wadde nti bagitaddeko amateeka naye waliwo ebintu byereeta nga ku radio tebiyita. Nga ne bw'oba oyagala otya nga naawe owulira okyagala atasobola kiyisa. Nga social media munayeyo ekyangu yamangu n'ekikubawo n'ekikubirawo awo, kati gwe ne ojajinga mu mbeera yo nga omuntu ategeera oba alina obwongo. Morning show zino zikyalina buzibu ki ku shows endala ezibeera ku radio? Challenges ki morning shows zaffe ze zikyalina?
challenges shows zirina zino morning show ndowooza kibe baziwadde audience emala gye zirina buli muntu buli radio erina audience yaayo nze sisobola kugamba nti nkola mu morning show ku radio Sapientia nti ekibuga kyonna nkiwamba buli morning show gy'owulira ku radio ne bwe bayatandise eggulo ebeera n'abantu baayo nga bagitegeera ng'ate tomunyumiza oli waliwo abategeera nti Fiiki akola morning show ku radio bweti nze yewange nga bo baddayi hadzibo ate kyali badde nga kirungi omuntu okumanya abawuliriza abo n'obategeera naawe n'obaagala n'obawa ekyo kibi nnyo nze saagala kuyingira nnyo mu audience etali yange bwe manya nti radio gye nkolera audience yaffe be bano era be mba nkolera ne bye mba nfulumamu mu kamwa bye njogera mba njagala nga babitegeera sijja kwogera bintu bya terms za luzungu ezitategeerekeka ne bwe nkifuna njagala nkiganda waze omuntu gwempereza akiwulira akitegeere kyokka te waliwo n'omulala nga ojja ng'oyogera Luganda naye nga talutegeera nga talina Oluganda lwawulira olwa radio endala kati ng'agamba kikulu bano bakola bya kikadde kyokka te nga olwa bagamba nti banyumirwa eby'ekikadde nga n'ab'ekivubuka gye bali wadde nga mwenna mukolera bannayuganda kati morning show oyina kuzuula ne weezuula n'omanya abantu b'oweereza si morning show yokka ne shows endala zonna in fact oyina kuzuula target audience yammwe eya radio eyo n'omanya nti ffe tuweereza abantu wakati w'emyaka bwegiti ne bwegiti ba myaka 14 na 15 si baffe abo balina nabo gye bali batono nnyo nti musobola okubeeramu abatonotono nga baba following ab'emyaka emito oba emikulu kummwe naye nga si nnyo era omanya nti abantu baffe abasinga osobola okukimanya kyangu nnyo ku radio malako omwaka gumu n'omanya n'obutawera osobola okumalako emyezi bwezi n'omanya nti abantu betuweereza kilasi yaffe yeeno era abo ne mubaagala nga be bammwe babeera kitundu kummwe yes audience yammwe yabakatuliki ffe tulina abasiraamu bangi abalokole bangi ffe eddiini zonna in fact nze nyinza okugamba nti nze nyinza okumala olunaku ku mpewo nga amasimu genkwata ne messages zensoma ne WhatsApp audios zenfuna ng'ate percentage okusinga wulira abasiraamu kiri kiti ekyo mu morning show okuzannya amaloboozi ago n'okukwata amasimu omu yali aŋŋa nti morning show twandibadde tetukwatamu n'amasimu kale oba okukwatayo emu ebbiri twandibadde tetuzannya n'amaloboozi ago geetaaga kawungeezi eri alisi kye twandibadde tukola ennyo kusoma message z'abantu kirungi nnyo okwengeginga abawuliriza abo mu show yo n'omanya nti ndeesa omulamwa waliyo abaliyo bagulowoozaako ki ne bateesa kati ekintu ekyavaawo ennyo mu morning show kati ng'ewaffe ku Sapientia gye nkolera bino kutumira kusaba buyimba ebyo bibeerayo mu weekends naye okwengeginga abawuliriza abo kiki kye boogera ku mulamwa nti si kibi kirungi nnyo nti oluusi kiyinza obutawanvuwa nnyo olw'obudde radio tezikyalina budde naye tekibeerangako kibi era si musango singa oba oleesa ensonga abawuliriza abo bagikubaganyeko ebirowoozo oba owulire endowooza zaabwe ku nsonga eyo bagamba ku Sapientia mu playing engeri gyeri radio y'ekereziya musosowaza nnyo music oli ow'eddiini ono waffe ow'ensi ne mumuleka era ndowooza azannyayo nga wammwe maybe n'akawungeeza awo ate naye kennyini kugamba mumusosola nnyo kugamba musengeka nnyo music alina okuzannya ewammwe music asinga gwe tuwulira ku radios endala ewammwe tazannya ebyaddala radio Sapientia erina music gwetakuba ng'oluyimba lulungi lutambula mu city wano ku radio Sapientia ne bw'okola otya terujja vugawo ng'obeera mu kibaala ne bakuba ennyimba 10 nga zivuga e Kampala wano nga z'amaanyi naye nga ku Sapientia teruvuga kiva kuki teeka father yaliteekawo oba Selector Williams mukama waffe music policy music policy nga bw'ogambye eya radio Sapientia yeyo si etteeka eryo teryateekebwawo muntu sekinnoomu kabinenti yakanya ku music policy ya radio Sapientia ffe wano tukuba bino na bino ne audience yaffe nyina oluyimba lwenyinza okukuba ne yeewuunya nti ye luno oluyimba kwegamba kyekiri kyanayogedde nga ntandika
nti omanya abantu bo bokolera bye baagala bye banyumirwa. Sigamba mbwe ennyimba ezo tezikubwa lwakuba mbi. Ennyimba zibeera nnungi naye bempe ekyokulya ekyo kye balina okulya oba manaakyagala. Nti mulimu ennyimba nga ezimu abayimbi banansonyiwa zibaamu eruusa ebigambo ebitanyuma. Ennyimba za hip hop ezo abamu bazita hip hop. Ennyimba ezo bw'oziwuliriza obulungi naddala ez'ebweru oyinza obutalukuba kyokka kuba abantu ojja ddukuba ng'amanye oluzungu olumerika. Kati oluusi nga teziwooma ku radio ya Eklezia. Naye ng'ennyimba ez'ensi tuzikuba nnyo. Abayimbi bangi nnyo bwe kasita oleeta oluyimba lwo nga lulungi abasajja baluteekayo ne tulukuba wa. Naye ku Sapientia awo bapurezenta balina omwaganya okweselectinga music ki anaazannya mu ngondi mu show zaabwe nti yes music onteereddewo ekkomo nti luno terulina kuzannya luno lulina okuzannya. Naye beeto eryo weeriri nti kugamba playlist yange kanjeekolere nga purezenta oba schedule eri. Radio yonna ng'eri serious. Nkino njagala mpulirize bulungi. Radio yonna ng'eri serious erina okuba n'omuntu avunaanyizibwa ku music. Anti era yamuteekamu. Nayinza mpa omwaganya okweselectinga mu lwenjagala nti kannondemu kansalewo bayishiba lwe mbanzannya. Omuntu oyo yavunaanyizibwa ku music ki azannya mu programu ki. Okitegedde nti morning show yes nze njagala kyogera nnyo mu lulimi abantu lwe okutegeera nti omuntu akuwa music nti fake olwaleero ogenda kukuba ennyimba ze zino toyongeramu tojjaamu nazikuwa ne zibeerawo wali ng'okimanyi nti ate mu budde bwazo nti ku makya luno zino na zino essatu ze zigenda okuggulawo zino ebbiri ze zimaliriza. Eyo ye Radio Sapientia. Abantu abamu babirabanga bya kikadde oba bya kwematiro oba bya kajanja nnyo. Naye bakole research ku radio eziri serious mu Uganda wano. Sijaga nti abeerondera babeera tebali serious. Bo bayinza okuba bwe bati bwe bakyagala. Naye nze nkimanyi bwe ntyo nti at least kubanze nsobola must be somebody. Nsobola okuva gye nvudde mu kibaala nga waliwo omuyimbi yampadde akayimba ke nenkateekayo nenzannya. Naye tekiri professional. Tekinyuma na kunyuma nti naawe wennyini kikuteeka ku bunkenke nti leero kati enkyalu nnyimba ki olina okuyiiya bino olina okukola bino olina okutegeka bino kati ate onoonye n'ennyimba ezinaazanya enkya weekanga zonna ze wakoze jjo oba wiiki ewedde ozizzeemu. So kyekyo. Tuli mu kumaliriza njagala ompeemu wali mu Pearl Connection 93 Farmer Radio Equator. Then ompeemu ne mukeezeera still kakati ate ofundikire ne 94 katonyeze nnya Farmer we tuli tumaliraawo ate emboozi tulijongerayo. Musajja kitya gwasalawo oba intro oba tuli wakati kati awo tugende mu bulango oba tugaddewo kati microphone iyo lwaki onzizizaayo mu byemabega Pearl Connection biruddewo nnyo tokyabijjukira oba engeri gye biruddewo tebikyalina makulu kakati Pearl Connection eyo program yali nnungi nnyo nange by the way nkyagisubwa wadde nga ebintu ebimu bireka nogamba kyali kiseera naye show yali nnungi nga nayogeranga nnyo ku mukwano nti nga nsobola okufuna essimu ez'enjawulo oli nakugamba nti omusajja wange oba boyfriend oba girlfriend wange yakoze bwati ne bwati. Naye nga omuntu kwabanga kugumya muntu oba kunyiga mutima abantu bamenyeka emitima fiiki kankubuulira abantu betta olw'omukwano nti olw'okuba ffe abantu abamu tuli bagumu tulowooza n'abalala bagumu nti omukazi akukyawa n'ogamba life goes on. Naye oluusi wayogeranga n'abantu ng'oli oyogera n'emitima gy'abantu. Nze nyina kyo gye nakola gye nzijukira obulungi. Musajja yajja n'aŋŋamba nti ebyaddala simanyi butya bwe ŋŋenda kubeerawo ng'omukyalo ono tali mu bulamu bwange. Naye nayogera naye ne mugamba bwe nti
nti oli musajja okuze okola olina ssente naye wakati mu kubeera ne ssente ziyinza okuba nga tezisobola kumala kizibu kyo ziyinza okuba tezisobola kukola ebyo byennyini bye weetaaga kuba omusajja yatuukako nekiseera okuŋŋamba nti omukyala gw'alina ssente zonna ne bwe zigenda omusajja oyo yali w'amaanyi yali musajja musuubuzi gy'ali nakati eyo naye nga ŋŋamba nti ye ssente zonna ne zaalina ne bwe zigenda omukyala oli nadda ne mugamba buli kintu wabeerawo ensonga lwaki kibaddewo mu bulamu bwo omukyala oyo ayinza okuba nga yajja mu bulamu bwo naye nga si ye Katonda gwe yakuteekerateekera batugamba twava mu lubiriizi abakyala bava mu mbiriizi zaffe nti omukyala oyo ayinza okuba yajja ng'alina byazze okukusomesa akuteeketeeke okufuna omuntu omutuufu gweoyinza okubeerawo ng'okaabira omukyala agenze naye nga okaabira omuntu abaddewo ng'akuteekateeka okufuna oli omutuufu Katonda akola ebintu olw'ensonga ez'enjawulo nze nkola nnyo ebintu nga mbeesingira ku Katonda simanyi lwaki naye nze buli ekibeerawo ngamba kino Katonda akirese lwa nsonga kati omwami bwe nti bwe namugaa nti kizze lwa nsonga wadde ogamba nti nno yasinga byonna abaddewo akabi nnyo gy'oli buli kimu abadde akikola naye wabaddewo ensonga era agenze kibi okukaabira amata agayiise eyo yali pal connection ebigambo byabeeranga bwe bityo nange simanyi gye nabijjanga then program mukeze kwabanga kosi kuzukusa abantu 93 katonyezi yabanga 93 fama radio equator edobozi lya Munabuddu nze Jimmy Jacobz program mukeze ngabo manyi intro zibeera buza radio onziza mu bintu fiki ebyemizannyo program sagalagala midde Jimmy Jacobz ne Sarah Mchuzi Mami Junior ombwati program yaffe mpaka sawa 3 ezenkya yonnaku olwaleero wasuza otya wonna wosinzira okubanga owuliriza amawulire mangi nnyo gogenda okubanga ofuna enkya yonnaku olwaleero Sarah Mchuzi wali nnyo nange Jimmy Jacobz ojja kuba ofuna amawulire mu bufunze ojja kufuna amawulire mu mpapula ate era ojja kufuna n'ebyemizannyo mu program eno n'ebisasa bingi koteka amawulire ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna ng'ate essaawa yaffe esooka ekutuusibwa kuba naffe aba esijabba kubira kalangu ku channel yo so tulina slots nyingi by the way omuntu ayagala okubanga ofuna radio Sapientia ya morning show program sagalagala midde etandika 12 paka sawa 3 ez'okumakya Monday to Friday buterevu www.radiosapientia.com ebweru osobola okgenda ku YouTube channel ya Radio Sapientia kwetuli osobola okgenda ku waliwo sites endala nyingi nnyo ugandanradio.com nyingi kosobola okufunira Radio Sapientia zonna ezo Sapientia gyeri bangi nnyo tulina abantu baffe abali ebweru yo bangi ababeerako nga bawuliriza so nsiibule sebo mbadde Jimmy Jacobz okuva ku Radio Sapientia neyanziza okunkyazaako wano ku Fic Media ntumidde buli muntu yenna alina kyagasse ku bulamu bwange n'akyalina kyagattako nyinza obutasobola kubamenya kubamalayo kubanga tutambulira mu bantu bangi kizibu ogamba mbuze ndi kaana kambata nemalirira mu nsi muno tewaliyo kaana kambata era naye ayina abamuyambyeko okufuuka ekyo kyali si wakanya ensonga ye naye nga buli muntu abako n'abamuyambye n'omwana asula ku street awo waliwo amuwa ekibokisi ekimubikka waliwo amuwa ekyokulya amuwayo 10 kakati kizibu ogamba mbu gwe weemalirira kubanga era si gwe weezaala wabeerawo yakuzaala ne waba takuyambye yakuma olubuto olwo emyezi 9 n'akuzaala ne bwaba yakusuula abalala baazijjamu kakati tukkirize nti abantu mu bulamu tuba tulina omuntu ne bwabanga akunyizizza fiiki obanga kukoze ekikyamu osobola tunyiiga n'onyiiga n'oyanga omuntu omukyaye naye ogamba oyo kati mutadde kangende n'ebiddako kyokka bwaddanga mu bulamu bwo omwanirizanga naye toweemalangayo nnyo gyali n'omanya nti eyo yensi abantu mu nsi tubeetaaga tukyabeetaaga ebbanga lyonna Mukama Katonda abakuume kali tweyanziza microphone presentation ewedde bannange emboozi tebankadde
tujja kugiddamu bagamba aginyumya yakola ki yagikaddiya nsuubira nti Jacob ajja kutuwa akadde akalala ate tuwayeemu ebirala bingi nnyo basically ndowooza ebya music ebyomukwano naye oli mufumbo ye obufumbo nina omuntu nina mukyala wange tulina n'abaana basatu tulina abaana babiri betuzaalira ddala babiri tulinayo n'omulala omwana adoptinga be baana basatu kale tujja kwongereza ku bigambo ebyo omulundi omulala episode eno mukkirize njiggalire wano obadde mulabi mulungi owa Fik Media weyongere okusubscribinga okulikinga okucommentinga amu n'okusharinga akadde ako kanyige bwe kaleeta obuntu bubiri waggulu wali kitegeeza nti buli programu enaagendangayo gwajja okusooka okuba nga agiraba atakumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka akola atya ngaali by the way twakava mu birthday ya Naabagereka happy birthday our queen kantwala omukisa guno nange nkayisizeewaawo ate munnange kale mweraba